Omulamuzi wa kkooti enkulu Peter Adonyo agamba nti tasobola kugenda maaso na kuwulira musango gwasalibwawo edda kkooti ejulirwamu ng'eno yeeri waggulu w'eno. Adonyo agamba nti omusango gwa Mabirizi gwasalibwawo edda kkooti ejulirwamu ng'eno eriko abalamuzi abakugu obulungi nga bakulira Frederick Egonda Ntende. Omulamuzi Ntende yategeeza ng'okusaba okwali kukolebwa Mabirizi bwe kutakkirizibwa mu mateeka nga n'olwekyo abalamuzi baali tebasobola kuyisa kiragiro kiragira Kabaka kwanja bikwatagana ku akawunti ze eziri mu bbanka. Kinajjukirwa nti ne mu kusalawo kuno Mabirizi era yalagirwa ayiririre Kabaka ssente ze yasaasaanya mu nsonga zino. Omulamuzi Adonyo agamba nti Mabirizi teyalina buyinza kutwala nsonga zino mu kkooti ku lw'abantu abalala kubanga abantu bayogerako tebalabika, bw'atyo alagidde okusasula Kabaka olw'okumumalira obudde. Mabirizi yali asabye omulamuzi ono okuyimiriza okuwulira ensonga ze okutuuka nga zeyatwala mu kkooti ensukkulumu ziwuliddwa, ekitasobose. Bannamateeka ba Kabaka basanyukidde okusalawo kuno. Kkooti bbiri kye zituuseeko ge mateeka nga bwe gagamba, era tumanyi nti ne kkooti ensukkulumu ag'amateeka teyinza kukyusa position. Ye Mabirizi agamba nti kino tekimutiisizza nga wakweyongerayo mu kkooti ensukkulumu. Akyamukiridde nnyo n'ensala y'Egonda Ntende, bw'akyamukiridde nayo nga tewalina akimugambyeko n'amaana akola ki n'asala byasaze so ze bitebinkanga nnyo kuba simukote either wejja kumala ekola ki. Ye minisita wa Kabaka ow'ekitiibwa David Mpanga era nga yessa abawuliza b'Obwakabaka agamba nti ebya Mabirizi bibeere kyakuyigirako eri abantu abalala. Buli awulira nga alina okwemulugunya oba obutali bumateefu ku nsonga yonna ajje okusinga okumalira obudde ne sente mu process eyinza okukakkana nga mulimu omuntu awanguddwa ate nga n'ensimbi zisaasaanyizibwa nnyingi. Ow'ekitiibwa Mpanga ategeezezza nga bannamateeka b'Obwakabaka bwe bagenda okubalirira ssente zonna ze basaasaanyizza bazitwale mu kkooti esalewo. Abawuliriza ba Kabaka kye balina okukola ye muntu omulala yenna kyaba akoze nga awangudde omusango kutandika kuwandiika bill of costs. Bwe kibeera nti no mu bill of costs wanaabeerayo okuteesa era tunaakiraba era tunaabayita ne tubagamba tuteeseza tukkaanyiza. Wabula agamba nti Mabirizi bw'anaabatuukirira ku ky'ensimbi okuzimusonyiwa bajja kukitunulamu. Ffenna tuli baaluganda era kyova olaba nti njogedde neesikona ku mukulu Mabirizi yekka naye ne ngamba omuntu yenna ali eyo awulira nga alina ekintu kimunuguuna oba kyeyemulugunya oba kyatakkaanya nakyo oba kyalowooza nti anyigirizibwa asooka ajje twogere. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.